experience yo kusomero abasomesa bo twabazunza ayinza for example abapya ayinza okusanga obono nga badde atambula ku campus then nadduka mu class agenda okujja mu class nga gwalabayo alaba abantu basatu agenda obuuza ani nga ali confused of course fena twegaana kati twabawango kalubizibwa okwo experience yange kusomero twatuka ekiseera nga kati tufuluma fenna for short call long call because wofuluma wekka oyinza ofuluma wekka then nomulala nafuluma kati nga juka kusoma tebakiriza fuluma mirundi mingi out of class kati kyetukola nga tufuluma fenna because abasomesa tebakwawula kati onayinza ofuluma nga owulira you want to pee n'omusomesa nagamba no you cannot go out because yamanyi already wafulumida kati kyetukola fenna etwa tugenda out for short call we get out together mwete kale omukutu cruise exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira Alan Cruise gemanya nyongero kwanizaako yonna gy'otulabira mu nsi ez'enjawulo nti gyebaleko osiibye otya kansubira obulamu butambulira ddala malidaadi Esanyu nakola leero ku programu yaffe y'olunaku olwaleero ninako abagenyi bange basatu naye mbadde ndudde okulaba oba sikulwa but it's my very first time okulaba ku balongo abafanagana ennyo ate nga ba mirundi esatu ba mirundi esatu basatu balongo babazaala basatu bafanagana njagala okumanya babuza batya abantu bafanaganira ddala era bw'obasanga oyinza obutasobola kubanga ate obaawula but otherwise katandikira wenyini tuli proudly powered by Marus Bridal Center bano bagamba nti tawali ku Anet Plaza osolomu kubanga ate wefunya gomesi ez'omulembe n'emishanana egy'omulembe ekintu kyobula kubanga kitambulira ddala malidaadi sana kale kabatubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikire awo wenyini omumu yagenda otandika otubuuzaako n'oluvannyuma tutandikire awo Shaniko ojja kunnyamba face zino oli waba ayogerako eri abantu osooka n'ompeera omuntu omushoti omu then abantu bategeere kye ŋŋamba buuza kubatulaba ndi musanyufu okubanga ndi wano amanya gange nze Nalunkuma Docas era nga Nalunkuma Docas yes weddira ki neddira ndiga okay oyina emyaka emeka n'emyaka 16 16 joka okay mutyo mugitooleko ndi musanyufu kubanga njogerako ndi musanyufu kubanga ndi wano era nga njogerako n'abantu manya gange nze Nalujja Deborah Nalujja Deborah ono Nalujja naye Nalunkuma muli mutya abatulaba nze Nakingi Diana era nga ndi musanyufu okwogerako nammwe wow first of all muli balongo tuli balongo basatu ne fete tuba balongo tuba baana mwete mba balongo mba baana kiba tetulina mannya ga balongo okay wow so mukuze ku kyalo nga era mukuze basatu yes tukuze basatu buli kimu tusomye fenna tewali yali aleseeko munne mu klasi kyekyo nedda bazadde baffe bakirwanisa nnyo ekyo naffe nga tusoma obutalika bulimu obutalika munne kati ani muto ekuli muto fenna tuli bakulu naye ng'era nze asembayo so kati akodi nkumami ne daddy bagamba ani yasooka okuvaayo omukulu ono yasooka okuvaayo gwe wasooka okene kuddakaani nze omuto n'asembayo nze asembayo wano nga wondaba okay so mubeera wa Bulenga mubeera Bulenga wow the first time nsooka okubalaba nsooka balaba ne nalasooka nera ka video kamwe mwali musimuli mukuto obudomola grenadina ngamba bana abaana balayika beeyozaamu oba bino ebyokugatta obufaananyi ku TikTok ne beeyozaamu bu video so ne baŋŋamba Tom yayina ennamba yammwe so ne nnonya Tom oyo ne mugamba wamma kituufu abaana abo gye bali naŋŋamba kituufu gye muli bwetwogera ku details entonotono ze nnyinza okulaga ne weegendereza okuva ku bigere ojja genda buli kimu bafuba okulaba nga brand yaabwe endowooza bwe tebaagala ono bw'asiga pinki nono asiga pinki bwe tugenda ku njala z'engalo era still era olaba nga era kyekimu ono bw'ateerako ka white wakati
nga nona te kola boti labe kola boti ngono kola boti ono bate ka white wakati nga nona ateka ka white wakati bannange yeah okay so abantu ku kyalo kwe mukulidde Bulenga bo bagamba ki njagala omwomu beewuunya kale okubanga twazaalibwa Abasatu abasinga tebakikkiriza kubanga balaba omwomu baba bagamba oba muzimu gwe guyiseewo we batulaba ffenna Basatu okay balaba nga kiri so unbelievable yeah so abantu batuma kati bagenda batuyiga naye batakimanyi bayinza olowooza nti muntu omu Bulenga mwakasengako nedda tetwakasengako tuluddeko kuvanga tuli mu P1 we twagendayo twasooka saizi enatete then ne tudde Bulenga mu P1 paka kati gye tukyali buli omu agenda kumpaako buli omu ampeeko ku experience gyafunye mu bantu bw'osanga abantu oba bw'osanga omuntu eyabadde yayogera noono gwakugamba ki buli omu agenda kumpaako experience y'enjawulo kantandike n'omukulu anze we bansanga nga badde yayogedde n'omu ku baganda bange nefula nga nze gwe nze y'omu because tebatwawula so wampita Docas nja kukkiriza nti yenze Docas njogere naye emboozi njikwataganye kuba tebatwawula oli bwakuyita Docas otandikira Docas we yakomye we ntandikira then ninginda maso n'emboozi nembambadde simumanyi nefulanga nze amumanyi lwaki oba tomunnyonnyola nti sinze Docas kubanga era tebatwawula niwanalaba Docas era tajja kwawula Docas so tebakkiriza kati era nefulanga nze Docas nengenda maso ate mikwano gyaffe tugimanyi kyekirungi ti Docas waba asanze omuntu namugamba asanze onajja natugamba nti nasanze omuntu bwati nze experience yange buli wensanga omuntu kati kangeze like yasanze ono then naddamu nasanga nze owulira ng'ofuna kale oba nkiyite olusi kuba ku kaluubirizibwa oli ayinza okujja then nakuyita Docas ntandika okunyumiza ebya Docas byonna n'owulira nga you like oh my god byonna n'abikugamba byonna nga oyabadde ayina bigamba byonna n'abigamba gwe kati wekibanga olusi kibi then nogamba oh god kasita akiŋŋambye nenkitegeera then bwe batyo kati nze kati for example ng'otambula bayinza obbanga abatumye omu ku bano bagende waka bagambe mami nti oba kino bwe kiti kyetaagisa omu kubo ne yeerabira kati nosanga omuntu nagamba nabagambye mugambe mami wammwe nga tannankubira biki so tufuna okusoomoozebwa nti ono ayinza obbanga yeerabidde naye ate nga bagamba mu ggwe nti gwe yeerabidde weerabidde kati blame aba yena giteeka ku gwe basanze ku ssomero we tugenda ku ssomero gye muzze nga musomera mwenna Abasatu baticha buli omu ambulieko ku experience y'abaticha ku ssomero asomesa musomera ki twasomera ko mu White Angels Primary School White Angels lili gundi wano Masajja Bulenga ziri branches bili eriyo Bulenga then netusomera ko mu World Ahead SS lili Matugga then ne White Angels High School Kalagala kati gwe mpaku experience yo ku ssomero abasomesa bo twabazunza ayinza for example abapya ayinza okusanga oba ono nga badde atambula ku campus then nadduka mu class agenda okujja mu class nga gwalabayo alaba abantu basatu agenda obuuza ani ng'ali confused of course fena twegaana kati twabawanga okaluubizibwa okwo ng'oba ozizza omusango mwenna mwegaana tugende ku pepa empapula papers ono bakuba biro kati bagamba oba Docas namazo mukuba naye soko nyumize ku experience yo kusomero malirize ne experience yange ku ssomero kyensinga okujjukira waliwo olunaku lwenna omusomesa yannyombesa nembulira nga kinnumye omanyi okunyombesa nga alowooza agamba Dina actually yali alowooza agamba ono Dina naye nga ali kunze nemugamba no it's not me nangamba it's you biki you want to confuse teachers what nembulira nga okoze eki ayina kye oba yali akoze eki oba yali aganye kukola ki ebyo byagundi ku mashe ebyo bana I felt offended nemugamba it's not me nangamba no you triplets biki nengamba banaye enkireka nekiyita kuba nkimanyi wetika omugugu gwadde netika omugugu gwe okay for me experience yange ku ssomero twatuka ekiseera nga kati tufuluma ffenna for short call long call because wofuluma wekka oyinza ofuluma wekka then nomulala nafuluma kati nga juka kusoma tebakiriza fuluma mirundi mingi out of class kati kyetukola nga tufuluma ffenna because abasomesa tebakwawula kati onayinza ofuluma nga owulira you want to pee
n'omusomesa nagamba no you cannot go out because yamanyi already wafulumida kati tukola fena etwa tugenda out for short call we get out together mwetemyako mwenna doka so want to pili fena tufuluma era nga batugamba era fe buli batusanga nga mu group obanga tufuluma tugenda kushikirunga bagamba tubeera mu lugamba abana ku ssomero bo baba batukesa ne babawula abana batukesa ne batwawula olw'okutubaamu ennyo ne bamanya nti kati ono bwati bo ne batukesa nga batwawula naye ng'obuzibu bulimuko n'abasomesa. mwali mu secondary twali mu secondary ne mu primary baali tebatwawula it was worse because bo baali tebatwawulirako ddala abasinga. For example, waliwo bali bakwata ebyo like abayaza obuliri obulungi abasinze okwala. I remember obuliri bwange nabuleka disorganized. Ono yali ayaze. Kati ebyono bye bampa. Nange ne babiwono. Ne bamusoma ku assembly nga ayaze obuliri obubi like atayala buliri. Bambi najja nanyombesa ne mugamba naye naawe I'm sorry. Wali ku assembly wewe wayo n'ogenda nga ayayazo buliri. Nengenda omusayaze buliri you know I had to go. Abatayala buliri mu dormitory. Nino genda kyokka nga nkimanyi ono yalese obuliri nga tabwaze ng'obwange bunyirira ne mbagamba ate wali oyaze otya nze bwali best bakuwa entuufu bampa ntuufu bwe kijja ku miggo ku ssomero kyalinga kiti ani ali eza munne fenna baatukubanga ezo zo twazigabana. For example bamanya nti like bagenda kuba class number fenna batuteeka wali eri pebe basookerako basatu lwaki mumuyinza bayinza okubako omulala nafuna examine like that. Man ebintu bino oluusi tubireeta mu birabe because eriyo abazadde abamu nina abazadde abamu benzize nga mpulira ne stories ez'enjawulo zezimu zenzize ndaba nga abazadde bagamba bw'ozaala abaana omwana asukkamu omu abamu balowooza it's bad luck abamu ne balowooza nti abamu babasuula abamu ne babagaba ne babagabirako zi orphanage olunagamba bangi nnyo kambagabe nina story gye nakola omukyala yazaala abaana 8 ndoza right now oba yasigazaako abaana 6 ababiri ne bafa but in keeping on nga following so bwe nabalaba nagamba mutumene nga mama wammwe yabaawula mama atwawula bulungi nnyo mpozi waliwo mama lwe namubuzaabuza nagenda nenyambala olugoye rono jukira tuyagala okufaanana muko haiji mama she was confused nagamba gwe dokasi mama sinze dokasi nze Deborah nagamba obuzibu namwe mwambala engoye ezitali zammwe ekitegeeza mama naye mwagala musobola mu confusing oba yagadde nga like oba ojidde mu mood eyo osobola olusi omubuzabuzaamu mutera omuzanyisaamu mama tutera omuzanyisa tuterera omuzanyisa naddala ku ssimu kwa amaloboozi gaffe nange ku ssimu sibaawudde wedda njogera bwogezi ku ssimu amaloboozi gaba gafaanagana kati watukubira osobola okwogera n'omugamba halo mama nayogera byonna byonna byandigambye olwo nabigamba ggwe then nomala nga amazeyo n'omugamba mama mubadde oyogera nange Dayana nasagalagamba n'ebyanamwe. Kati muli ku level ki ey'okusoma? Tuli ku university second year. Era mukola course emu? We are doing different courses. Okay, gwokola ki? Bachelors of Social Sciences. Okay. I also do Bachelors of Social Sciences. So no tugata. Bachelor of Commerce. Bachelor of Commerce. Kati mwenga abantu kale musomye okusoma ko kugenda mu maaso buli omu alina kyayagala ekintu kye oba mwagala kukolera wamu. Yeah, kubanga like we are used okubanga tukolera wamu we twajja ku university at first she felt bad nga nze nono tugenda babiri mu course mugundi ya faculty ya kati nga ye bambi agenda eri ate mu cobams nga awulira ekizibu nga she's like oba I go back for change of program bampe nange Bachelors of Social Sciences ate mugamba munaye wayita okubala akote kukusaliraawo. Okay. Kati ekyokusiba enviiri ezifaanagana okwambala ebifaanagana kirimu mmwe mama azabakuza bwati okuva waka mami waffe azenga engoye zatugulira nga ziba zifaanagana so we are used to it n'engatto like n'enviiri zennyini watwala mu saloon atugamba kusiba kifaanagana musiba enviiri zezimu your sisters what's wrong with that muyina mwe bakulu oba muyina mwe musembayo oba muyina bakulu bammwe ffe bakulu mwe bakulu so muyina bato bammwe tuyinayo omulenzi muyinayo omulenzi kalasi yabaawula atwawula bulungi
oyo atwawula kuba tukuze naye muganda amwe yabawula atwawula ategera nti ono gundi yatutegeera. Okay. So mbalaba ku TikTok mubeera ne Tom era actually bangambye obo banoonya Tom. Mutandika mutyo connectinga ne Tom. Alright, Tom yatusanga twali tukola video, is it bimba kola ku TikTok live. Then nalanga tufanagana nnyo. So he didn't believe it. Naja mu inbox natugamba, you girls, I want to make something good with you. Can we link up? Then we linked up. We started up doing some videos together. Then he became our very good friend. Okay. Muli mu myaka, muli ku university, muli ku second year, muli mu myaka egisumbuye abalenzi, abasajja. Buli omu njagala mpe ku experience ye. Omusajja akusumbuye. Oba omuvubuka akusumbuwa. Leero yalabye ono. Ate nti buli omu njagala mpe personal experience. Okay. Tuba confusing sometimes. For example, like guy wabanga yagala kwana Diana. Nasanga gwagamba sigwe gwe nasanze waleeri. Okay, biri eri bye twade tunyumyako. So kati kale abamu bafuna okusomozebwa okutukwana. So banga yagala kwana oli obanze. Nagamba nga mufanagana nnyo. Nabasobola. Okay, na ending up ngagamba sobola kubana bawala mjagalo omwalo omunga basatu mom nedda. Okay, nebego babo kabamu. Yeah. Nze like omnizi wajana nkwana nemanya nti yakwanye eddoki nemanya nti yakwanye dina oyo just mba era nina muleka bulisi so yambasi ina je mulaza era just tubeera ba mikwano nga tumu confusing ira wabula nga twali amukiriza kufe cause manda banga ate abamutu bagamba nti we are three ogenda beera akwanye dina akwanye eddoki no gamba that's sisobola kamweso nywe bwesonyi. Yeah, so as for me, womugana oli wakwana n'omugana namanya nti muli basatu abafanagana. Agamba kasita mufanagana kati nofunira yo kiganda kyo kuba mufanagana. Kati womugamba otojja kusobola ojja kola ensobi ngambera kambeso nywe tumira kunkozesa nsobi. Sagala kukwana atembere nesimera mulamu wange ate bwekijja ku talent. Talent ono jayino naji obodi jayina naji na oba talents zo mwawukana. Talents zo twawukana. Okay. Okay, nze njaganya ebintu byokubeerawo mu music, ebintu ebityo kuzina wadde simanyi naye nga mbyaga yabinyumira. Ate nze njagala nnyo ebintu bya katemba actually nabirimu nnyo kuva mu ssomero. Yeah, ebintu bya acting, drama, music. Era at least kubaako omunga mufaanaganya. Yeah, tubaako kale bye tuba tufaanaganya ebyumu. We can all act. But katinge bya singing bichero all ya singing, she's very interested in that. Nikatinze no. But as for us, mukuze ne single mom, mukuze ne mama ne tata, mukulide mu family kikachi. Okay, tukuze ne bazadde baffe bombi. Yeah, bombi. So mukuze nga mulaba tata bakuza. Yeah, nga tulaba dadde no laba ku mami like that. Mukulide mu family kikachi. Okay, tukulide mu family nga tetuli bana banji. Nga tuli batono. Yes. Nga sente weziri. Nga kale bwe batyo nga sanyi naye zibasobozesa okubeerawo. Zisobozesa okubeerawo. Okay. Temuli bubi nnyo, temuli. Tetuli bubi nnyo, tuli awo moderate. Okay. So mu nkola yammwe abasatu ng'abaana abawala mwe mukuze mami abagamba ki? Nga tugamba atukubiriza kusoma nga tugamba ebirungi biri mu maaso kasita mukwate ekitabo ne munyweze kalamu buli kimu kijja bakitangaawo. Mami akimanyi muli ku social media? Yeah, twamugambyeko ne tumugamba mami tulina interview gye tugendako and she's supporting akala supportinga nnyo mu ekyo. Yabuza interview yaki? Yeah, ne tumugamba tuli ne Alan Cruz. Amanyi? Yeah, akulaba ku TikTok, YouTube, Facebook, yeah. Nja kujja mukyalireko nga muzzeeyo kuba kati muli ku ssomero mujja kuŋŋamba nzijjeko ewaka ne mami ambuulireko engeri gyakuzizaamu abaana abalongo abasatu. So bwe muba mutambula n'ewaka mubenga sure mutambula basatu? In most cases tutambula ffenna ebiseera ebisinga tutambula basatu oba olya nga toyagala leka munno oba olya nga emboozi zinyuma muli basatu. Yeah. Buli omu ambuulire ku kyali kituuseko ku munne n'owulira nga kikulumye nnyo nga kyatuka ku munno one of inoga man
That was a very bad experience, sir. Oh no, waliwo etwali mu senior 4. It was try tunatera okukola ebibuuzo ebya senior 4. Then narwala bubi nnyo. Ne bamuwa ekitanda nga tasobola, she couldn't walk, nga tewali kyasobola ng'ali awo ng'agenda nalemala. Banaye, that was the worst experience in my life. Nawulira nga buli kimu kintamye, mami nawulira naye ng'obulamu bumutamye, ne tuwulira nga buli kimu kigaanye. Ne batunona ne tudda n'ewaka ng'okusoma kulemye. Then ne bamujjanjaba nejja ng'atereera, kwe kudda ffenna ne tudda ne tukola ebibuuzo ne tusoma. So ekyo toyagala kuddamu kiraba? Saagala muganda ngo bba omulwadde. Nedda, njagala ffenna tuli balamu nga Mukama wasobozesezza okutukuza. Okay, so for me, my worst experience kwa sister bange, this one time waliwo reyarale nyenyenyo, okay, she get a problem, in the back. So like chamwisa nnyo bubi nnyo because twali mu primary. Nga talina kyasobola kola. So ne tumubeererawo naye kyatuyisa bubi nnyo kumulaba nga kale ayita mu kunyigirizibwa naye olwamala n'awona. Naye it was the worst experience. Okay, as in for me, oyo yarwala mu P2 ye, yarwala tonsillitis amabagomulago. So ne bagamba ali bubi, she was going to be operated. But then balagira mafe some medicine bin waliwo eddagala lya oral kugira muno mu bulagwe. Then ne bitulika ekiro, but bali bagina mulongosa. So that was my worst experience. Nga abantu abakuza abasatu, kirungi kimu akatukako nga muli basatu ne mugamba nti wow, kino kyatutuukako oba kino kitutuuseeko nga tuli basatu, and we were like really yeffe. Ekyatutuukako nga tuli basatu ekyampa essanyu kutuwa ku Makerere University. That was kyekyasinga ekintu okunsanyusa cause kuva dda twali twagalamu okwo main campus, era bwe batuwa ku Makerere University essanyu actually it's the best. Kyekintu kyempuliriramu essanyu okuba ku Makerere awo nga nsoma. Okay, even for the fact that we are here with you, Alan Cruz, seriously, it's also a great achievement because kale nalinga mbera like ku TikTok nenkulaba ningamba one day. So kubanga ndi in this place nga I'm with you, like I'm seeing a lot of people. Okay, chimpe sanyo, like ate we are 3, of course it is an achievement. They're the same. Amasimu mukwata gafanagana? Amasimu nedda. Amasimu okay, yange nali nefanagana ne Yabwe ne yange ne yatika. Kati gokwata ki? Kati nze nkwata simu ndala ate bo bakwata nabo ndala. Bano bakwata zifanagana. Ne ebitanda bya mwera ne waka dekaze. Yes, tusula ku bitanda like byelinanye. Singa osanga omuntu nga akuba ono banga avumo. Chimpisa bubi walai. Awo nange mba ninofunya tuwangule. Yes. But that thing kituyisa bubi nnyo kuba ne twabiranga mu ssomero nga omwana wemanza yomba ne muganda wange tekina buzibu ne kati overi gatoli part of the 3 Ds oyombeko n'omu katwegata babiri ne tumudefending fenga no wabali mu nsobi. We are always on our sister's side. Ewaka muli ba daddy's girls? Yeah, we are daddy's girls. Daddy abafiirako. Anything concerning our dad. Okay, for example, weturala ne daddy wa farala, seriously. Arala. Okay, we are so connected. Agambera abana bange munyambe. Temurala musome mu maleko because you are my only hope. Bajjajja basenga ba anko bo kiri kiti abawula. Abo bote batwawula, seriously, apart from our mom and dad, abasigadde mu family tebatwawula. Abasigadde mu family tebawula. Nkyagaana era ayinza okujja like visitors najja ngo baze kukyala waka najja kali tono Diana ate Deborah yani ate gundi yaliwa nembaze Diana yaliwa nange byambuza buziza. Dina yaliwa. She's here. Diana gumita Dina. Ate Debbie. Mubuzaabuza kati bwe kijja ku muntu nga Shaniiki oyo mba mujja mubuzaabuza mu mutebusi. But anyway, Cruise exclusive kwetukyali ndina Abalongo, njabba bayita Balongo kubanga
yengeri enyangu naddala ffe mu ggwanga Uganda gy'osobola okubanga ate ofuna mwe mulowooza mu ndowooza yammwe buli omu agenda kumpa ekirowoozo kye abazadde bangi basuula oba balowooza okuzaala abaana abangi sometimes it's bad luck mulaba nawuli azaala abaana ababiri naye naawulira nga it's bad luck gwenga omuntu mukuze basatu birungi kyoba bintu kibyoyinza ogamba omukyala ali eyo tomanyi olwaliro waliwo azadde abasatu naye ngaali mu kkaaba waliwo azadde abana naye ali mu kkaaba agamba mukama nze nfudde abasajja badduka oli olumugamba nti nzadde abaana omukazi olumugamba nzadde basatu adduka emisinde so okay nze kyenyinza obagamba it's okay embeera tebanyangu naye kuba kutoba nakwewaayo because abazadde abaffe weewaayo kalidde omwana kofunye akatono ne mukagabananga famire buli omu naafuna kubanga like tebiba byangu kuba kwewaayo nakutoba ne omwana tekyetagasula abaana obeerawo omubeererawo because God provides yes nze kyenyinza owa omuzadde ali eyo ng'azadde abaana basatu n'okudda waggulu oba babiri n'okudda waggulu nti ogwo guba mukisa ate kiva wa Katonda kuba naffe kale naffe tukyebaliza Katonda nti naffe tusobodde oyitamu paka wano koza abantu abasinga oyinza osanga omuntu nagamba simanyi mama wamwe yabakuza atya simanya biki tata wamwe teyadduka naye ekisinziira kwewaayoko ne oba toyina kuba ffe waffe toyinza gamba nti oba tuli nnyo bagaga nnyo abali awo abalina sente ezitukomoka naye kwewaayo nomanya nti essaawa zino I invest in them mu maaso eyo bajja kuvaamu ekyamakulu nze kyenyinza ogamba omuzadde ali abazadde abali eyo tewali nsonga ekuddusa kulwokuba ozadde abaana babiri oba ozadde abaana basatu oba bana woba ozadde abaana it's a blessing from God koba oliddeko kola nnyo koba oliddeko olyeko n'abaana abo abaana we bakula bajja kweyagazisa ekitegeeza kati mmwe temwagala kwawukana mu bulamu bwammwe tetwagala kwawukana kitegeeza mwagala funa musajja nga haji nedda abatwale mwenna basatu si haji naye like kubeera nga twerinaanye kitwagala kubeera nga mwerinaanye kubanga twerinaanye nga tuwuliziganya kubanga twemanyidde tetwereseewo nti batukyusa amasomero no tusome tuvudde wansi nga batutambuliza singa ofuna basale nga yakusomera mu America olekawo banno nsooka nenkubaganya ebirowoozo ne maama kuba ekintu ekyo si kyangu ekyo tekisoboka kubeera waliwo olumu lwe nali nfunye omukisa okugenda wabweru naye nga nze gwe baagala but because my sisters olwaki bagamba we bati they were biased kati mama wange netutula wansi nalowoozamu nangamba naye ddala nawolekawo bano bayinza obuteyongerayo kusoma bajja kubeera tortured nengamba nedda nengana proposal n'okigaana nengamba bwerijja nga yabasatu tuligenda yeyo lawyer mmwe yes tutambulira wamu we are used to eat kale like ono ne wabanga taliwo for example nga tuli kusomero ono nalwala nadde waka oba ono tuyisibwa bubi obugamba oba okuba buli kaseera komawo ddi mama mukomyewo mweddagala akomewo mwe mikwano gyammwe mwina n'emikwano emirala nze best friend wange muganda wange ffe mikwano gyaffe tulinayo abalala but bimu ng'ebyama biki ebyo mukwano gange yoono ebano mbeŋŋamba nti munnaye bwekiti ne bwekiti kuba nkimanyi ne wenkimugamba tagenda kiza wabweru nga mukwano gwo so ye mukwano gwange kuba tasobola kifulumya kale njagala okuba nga ate mpumbawumba shene olunaku lwaliro naye njagala buli omu abeeko n'akalowoozo kowa bannammwe nkimanyi bangi nnyo bali eyo naye nga bangi basuulibwa bangi bakuze baboolebwa mu society bangi abazadde abamu nkimanyi abaliyo batula naye ngaoli akimanyi mu mutima omu yamugaba buli omu alina kyeyakola naye buli omu aweeyo amagezi eri oyo omuntu atulaba okay kyenyinza obagamba ogenda tandika ng'ogamba nze gundi kuba abantu babuzeebuze dda okay nze nga Dorcas kyenyinza obagamba nti mubeere bagumu yes believe nti one day things will work out yes beera n'okukkiriza
Nze Deborah kyenyinza obbagamba nti buli kimu bakikwase Katonda kuba Katonda yasinga okumanya buli kimu. Okay, nze Diana kyenyinza obbagamba Katonda akuwadde abaana abo era yajja obbagabirira. Tewali kibakusuuza. Ye yamanyi wajja obbagabirira musobole okubeerawo mu nsi musurviving. Musobola okuactinga? Yeah, we can. Njaba itakole omuntu acting. Nga temuli busy kusoma mujja kuntegeeza kasita twogera. Kale njagala okuba nga ate olunaku lwaliro mpumba show yaffe olunaku lwaliro ndi wano n'abalongo basatu bafanagana okufaako obufi. Shanika abaddeko bulungi nnyo okuba nga ensonga zino tuzituukiriza bulungi nnyo okuba nga ffenna ebintu bitambula bulungi nnyo. Cruise exclusive gwe mukutumwe bali nnyo tugoberera abali mu nsi ez'ebweru. Muganda wange Richmond promotion the London yawo nkutumiddeko nnyo. Anti Bing kutumiddeko nnyo Latifa, Jeff, Mosh, kansubire ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo malidadi sana. Kale njagala okuba nga ate olunaku olwaleero nkoma wano oba mbasiibulira musibe bulungi mweraba.